ku ttaka lino lye waŋŋambye ery'ekika ekiteesaako ennyumba ebbiri eri ate n'eno kyeki? Eno nnyumba ya kika oba ennyumba y'ekijja. Gali maka ga mulabirizi wa waka. Kati nga yenze. Naye eno nnyumba ya kijja teriiko nnyiniyo, temuliimu asulamu. Nnyumba nti singa wabaddewo emirembe essanyu tujja ne tusanyukira wamu. Oba tulina obuzibu bwonna obubaddewo mufiiriddwa omufu owaffe kati mu b'ekika kyaffe tava mulago ng'abadde apangisa ku nnyumba za Nnaalongo egindi ebwayise ne bamuzza bwayise ku nnyumba empangise ajja butereevu era ne famire ye ejja butereevu nejja neekungubagira wano. Kubanga lyakukungubaga likyakolebwako naye nga bw'oliraba abantu abasukka mu 100 bayingira wano ne baggweramu. Kati nzikirizibwa okuba nga ndi wa kika nga ssente ezipangisa zimbuze oba mbonaabonera eyo omusajja nkubye emiggo gyange nenzija nembeera wano. Tekikkirizibwa era si kiwandiike okuggyako abakadde naye ate era obeerawo wano akaseera katono kubanga omuzigo gwokka ogukkirizibwako omuntu okusulibwamu gwegwo. Gwe tolaba oyinza otya okusula wano? Kati anti bw'okola ensobi eyo n'okkiriza abantu okubeera wano gafuula amaka gaabwe. Omanyi eby'abantu b'ennaku zino nga wawasizaawo omukazi bwe mutuuka okugira nga basalako nga baga nti nze bampasiriza wano abaana nabazaalira kati mwagala ndagewa. Bukulu ki obw'ennyumba y'ekika oba lwaki omuntu yandibadde nayo oba lwaki nandikakiddwa n'okulekayo okuzimba amaka gange nsooke ku kika ewaffe? Bangi kubanga tuli bangi abantu baleeta contributions zaabwe naye mubaamu of course abakulidde. Kati bwe mujjanga bwe muti ne mugamba nti tugenzeeko waffe gamba wakati w'ennaku z'omwezi 17 paka 22 Desemba ab'omu kika kyaffe bonna gye bali n'abali e Bulaaya bajja ne bakuŋŋaana ne tukuŋŋaanirako wano ng'ekika. Abali e Bulaaya baweereza ssente nti muguleyo akasawo ka seminti. Pride okubanga mulina kye mwenyumiririzaamu. Kati ffe tuli balugave naye entebe yaffe tutwala ey'olugave. Juzi yajja omukulu w'olugave n'atunuulira ekifaananyi kino n'agamba nti singa ebika byonna n'enzija zonna zigoberera ekintu kino kubanga nkubuulidde okuggyako omuntu nga yalwadde oyo asobola okuseegerako kaawo naye kati oli omuwala bagenda kumwanjula tolabye nga ekijja kyaffe kinyirivu naye nga babeera bwayiise oweta amakoona mangi oli waddembe okuleeta okwanjulako wano n'okuba woowera wano mu ddiiro wano. Sima bino byokola mu baana bo olina gwolaba abisika. Omwana wange omulenzi omukulu bwe yamala university degree yafuna emirimu 2 mu banka naye yajja n'abeera wano okumala emyaka 2.5 era banka ye yamugjawo nemugaa nti ono mutuwe. Managing director wa banka ye yaŋŋamba nti mutuwe. Mwana wattu ate n'abantu abasinga bategedde nti batuyamba. Kati buli muntu alekerera buli lwawulira nti neriyo okumanyagana buli muntu ateekeddwa okujja kuba walina we yayambirwa. Bino before nga tonnabitandika gwe bikola waliwo yali abikola mu kika kyammwe oba wakiyiga buyizi woolina okusomoozebwako mwayitamu wano ne babasondera nga mufiiriddwa oba ne mufuna okusomoozebwa okw'enjawulo n'ogamba naye obutaswala nze kantandike kino? Kyewasoose wali ogamba nti ofuniramu wa? Abantu abasinga bazimbidde bamaama baabwe mu kyalo ne bataata baabwe oba ne kubijja nga balimba nti nazimbidde maama we. Oli musajja minisita mulamba oli permanent oli commissioner oli managing director nga bagenda okuziika ewammwe ng'akayumba keesulise bwe kati. Kati ekituufu kiri nti tubeeramu waswaza baasa ate yali musajja wa kabi nnyo mu kibuga naye twasaawa ffenna Sere nagendera mu suuti yange Sere n'atukwata n'atutuuka n'eno waggulu mu kkooti. Nze mbikooye nze waffe nteekeddwa okusimba omuddo
n'aweetaaga okuteeka paving stones nziteekewo nakati lwakuba tutudde ku butebe buno entebe tusala emiti ne tulina buli muntu ajjaana okuziika atuula ku biti tulina entebe ezo abantu batuula ne banyumirwa ne banyumya ebyabwe ne baziika ne bamaliriza ne bagenda